n'abo abaagala okwesimbawo n'okubeera n'okulondebwa nabo beetunuulira ne bamanya kiki kye baagala okukola bagenda kikola batya okusiiga abalala enziro sirowooza nti ge makulu agali mu kukuba kampeyini kalimu okuba abantu ne babalemaza ate oluusi awatali nsonga n'olwekyo ebyobufuzi buno ebyandibadde ekintu ekirungi abantu kye banyumirwa ate bw'ogenda okubitunuulira n'ennaku zino nga bye tulabye wano wadde ekitonotono simanyi kawe zisitera nnyo okutunuulira tv kulaba mawulire kubanga ebintu ebyo bye bakola binyiisa n'okutunulako kulaba nga bakubakuba abantu saagala kulaba nze ebintu bifaanana bwe bityo. By the way, it's also a season for you to speak to your opponent when you are competing with. It doesn't mean that because we belong to different parties, then we are enemies. No, we are not enemies. We are brothers. We are brothers. I see people who are actually very provoking police and security. They provoke security. But also, security should learn to handle people very well. Because sometimes it is too much when you say, banana. Even a cow cannot beat him like that. So we need to see how can we handle all these men and women who are here provoking police. How can teach our security to handle our people very well? This season of Lent is a season for bringing everyone together. Ebifaananyi bye tulabye tebibadde birungi okutwalira wamu eyo si enteekateeka akakiiko k'ebyokulonda bye twali tusuubira nti bisobola okubeerawo mu nteekateeka yaffe. Nolwekyo tuwadde twogeraganya n'abakulu b'ebyokwerinda ne tugamba nti weewaawo okusooka twetaaga security tugyetaaga mu biseera by'okulonda kubanga waliwo abantu bamu abasobola okubeera n'endowooza y'okutaataaganya biki ebigenda mu maaso mu kulonda kuno naye basobola okukozesa bayinza okuteekako enkola endala okulaba nti bateekawo embeera enoosobozesa ebyokulonda okutambula bulungi okusinga nga bwe badde bakola. In our work to ensure we have peaceful, free and fair elections, we work with the Uganda Police Force, whose main constitutional duty is to maintain law and order. Now, however, I understand Uganda Police Force has the prerogative to call upon other agencies, other security agencies, to come and lend a hand or to their efforts in ensuring law and order prevails. But having said that, I think the primary role or task for all these agencies is to act within the law. Tukiriziganya n'abakulu b'ebyokwerinda ne tugamba nti bwe baba bakola emirimu gyabwe bafube nnyo okulaba nti embeera y'emirembe esigala nga egobererwa. Ekyokubiri nti nabo bateeka okugondera amateeka bwe baba bakola emirimu gyabwe. Waba omuntu yenna ayina kyasobeza bamukwate bulungi bamutwale mu mbuga z'amateeka si mukuba emiggo oba kiki ekirabika bulungi ng'eggwanga tekituweereza kifaananyi ki tosobola agamba bwotyo nkakanyire gyetusinkani n'ekyo kiwedde ate n'osanga yekyusiza naye okutwalirawo kamu engeri nti poliisi yenna obuvunaanyizibwa mu constitution mu ssemateeka nti omulimu gwabwe okulaba nti waliwo law and order. Yes, twagadde tumaleyo amaloboozi ago tetujja kuddamuka kuba asembyeyo yakulira akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga byabakama agamba nti nedda wateeka okubeerawo okugoberera amateeka naddala mu kiseera eky'ebyokulonda kibi nnyo abapoliisi okudda ku bantu okubawuttula emiggo. Mwalabye era abantu abayimbuddwa abanup be batadde bwe badde batanga agenda ku kitanda kumpi babamenyera ddala amagulu n'emikono kyokka ng'ate abakola bino balinga abayaaye era abafere kubanga bajja beesibye obukookolo. Kale abantu beebuuza abantu b'ebitongole bya gavumenti lwaki beekweka nga bakola emirimu gya gavumenti. Mu studio zira twegattiddwako Topista ndi mwebwa baliko wali batudde kugenda ku YouTube subscribe ojja kuba ebintu byonna ebigenda mu maaso mu studio. Kakati mwami Kirumira kale nsimbudde naawe studio ejjudde ngenda kubawo eddakiika nga 3 atasobola okuzinnyonnyolera kuba nze njala kuva wano saa 6 ngenda kulya ssente. Twakola akati tulyawo ndevaawo weekend of course kino tatandikira sebo neyanziza nnyo omulamwa guno olwaleero gwe waleese mulamwa gwa ggwanga ate gutulingiza wanene nnyo naye nga sinnaba kuteeka eri mbali njagala okusooka ku maloboozi gano abantu ge bawulidde